natuula nawano nimugamba nti nzita naye muttaka ngenda kumala ennaku ezo naawe ongoberere. Ani oyo goga? Museveni yennyini. Museveni ayagala kutta. Era kye namugambye wano nti mwagala okutta famire yange nze n'omwana naye nga naawe owuwo twamusanga mu Nasale wano naye olwaleero ambe kamanda gw'oyagala abeere nabaani nga abaana b'abalwanyi banno ate gwe bw'oyigganya. Ame Commander Land Forces. Aja ne ayagala okutta ate ekyo naawe mpulira kiwulire kati. Gwe tewaliiko nga babisoma Maji yavuddeko awo bibadde biyitingana mu mawulire. Twalaba mutabani wo Jakana ng'ali omu ku abo abateekeddwa mu bantu abavaayo ne babika nti President Yoweri Museveni kyesimanyi oba bituufu oba nedda. Then enkulaba naawe ng'ovuddeyo ng'ogamba nti abo abanoonya mutabani wange nti beekwese naye banoonya nze. Nakiraba ninga nti Haji lwaki ayogera kiki kigenda mu maaso kiri emabega w'ebintu bino lwaki ajja olowooza nti abo abanoonya mutabani wo bayita mabega naye banoonya gwe. Akati olw'okuba nti njogedde nnyo kankuwe kapuliyambo naye ogenda kudda nkuwe full story. Kaakati buli lw'owakanya muzeeyi takkiriziganya na bamuwakanya. Ogwo omutima Katonda teyagumuwa okukkiriziganya okuteesaganya nammwe nga ye y'anaafuna. Kaakati bwe tutuuka kusikagana emiguwa nga tuwulira eby'ettaka mutabani wange yavaayo nnyo nga bwe mbikuyitiddemu namuwa bigazi n'asomesa nnyo bonna n'abwebweru ne bamusiima. Kaakati ono omunnalwanda ono Gashumba wajjira n'ekigambo bavandime simanyi bavandime abavandimwe n'amugamba nti obwange ndika nawe kuzannya amawanga tebatondawo matonde bwegete eryo kakatulibala nti eggwanga ly'abavandime lyava mu baki tukimanyi bannalwanda ekikuleetera okudduka mu linnya lya Rwanda eritegereka obulungi ne bajjajjaffe n'abo abaana twabawasa ne batuzaalira n'abaana. It is not wonder tekituleetera kuwaringa our minds tikuba twazaala amawanga bwe gazaalagana tomanyi buli omu tamanyi gyeyava. Ng'oyinza okukulaba ne Brown Sheyo ng'ate wava mbakikuyuba e Kenya ne bayingira eno. Kaakati ng'ogenda okuba bakuzaalidde e Busoga noweeta Musoga songa bakuba ensaasi z'emmandwa ze Kenya. Nyinza n'oba mu Luyindi. Abayindi bangi e Busoga. Ate eyo bangi ninira Abawarabu. Kale ekyo ne batuuka wala. Kaakati oli n'anyiiga ng'amukubye bubi n'abeebweru bannalwanda bane bamugamba nti gw'onoonya bibyo oli ku ddiiru yakwagala kufuna ssente wa Museveni. N'alaba nga omwana yamuttira kyava agulirira ab'amawulire bwe baba bakuba abanoonyereza ababika Museveni nono kyobula nga bakafaananyi bakasembyayo eri n'ensoma amawulire nga temulimu wadde layini y'ebbiri ezoogera kwani kwoyo. Nemugamba nti omwana wange nkubuulire abo ageerwanyalwanya agagala nnyini nnyama banoonya ggwe naye nga baagala nze. Oba bakuyita tosooka gendayo sooka baleke kasana oli looya bawandiikira ebbaluwa mu lulimi lw'olulooya ate obujulizi bw'obanga poliisi obujulizi yebulina ebuwandiika ebikwasa DPP omusango bagutwale tugende tuwoze mu kkooti. Naye nze kye nalabye ku bana abaakuba Katumba engeri gye baabookya ne babasalaasala batya nsinza kukusaddakayo tomukkiriza mutwala eyo babakuba babakwata. Kaakati amateeka agaliwo ye ayagala akukwate akwokye akwogeze nti ye nange nabika lwaki otuusa ku mwana wange kutulugunya era ky'obalaba jjo nagamba nti President owazaala naawe omwana wo kati ame kamanda. Kaakati oyo avudde mu ggwe omutabaazi
naffe tuli batabaazi lwaki olwanyisa abaffe nabo kabafeeyo eyo ejja okuba generation yaabwe empya ffe nga tuwummudde naye gwe abaana ababamu ffe bewalwana nabo toyagala balabako gweoyagala babo bokka eyo linaaba ggwanga ki ate ate wano ogambirawo nti ayagala kutta Museveni yamukole ki yamubiika amufunemuki omusajja omutegeevu ng'oyo ava mu lujja lwange muno ng'akola ebyo byekisirusiru oba poliisi yeyina ekyo ekitebulinge tugende mu kooti oba pepa eyakuba ebigambo ebyo nga yebirina ebisubmitinge ebikwase poliisi bigende mu kooti obujulizi bubeewo naye baatuuka okugenda okutulimbalimba nga bakubidde oyo kanka kubanga ebigambo byafulumira tijangu twagala otutaase kubanga twagala okumuvunaana ng'aleetawo ebyo ng'atukalubiriza mu kuyisaawo omusango nga ti musango wakyebireka gwa kika ky'oguziiza guli nti teguubeewo kubanga waliwo guli bwe yatuukayo bamugamba birala nemugamba nti gwe tuula wano kasensi gitegeezezza bwe baligamba nti mutabani wa Naduli babayodde bajja kumanya the true cause era be nalabye nga ne muto wange Jeno Muhezi Muhezi gwe bawadde ebya security Muhezi nga yazeewo nga yaliko ne ku birala baali bagamba nti Naduli muwagizi wa Itongwa batunoonyeza nnyo ssebo senga bino bebiba tebizze tetwali bati tetwebaaga nga Ssemutumbu ne ku Itongwa bakuteekako nga mukyala mukwaya ye minisita wa Lwetwayango namugamba nti nkubuulire abaana abo olaba bagenda kuwambira bwerere balina ekigendererwa wano abandiwo wano ne bangulamu emmotoka ne bazimba amayumba ne bagula amapikipiki babega Naduli stop egenda okufuna nga tugenda mu kalulu ka 96 titya ne balonda jjajjange Naduli Kibaale ebbunga okubanga yajja okukulembera akalulu ka Buganda naga nti siyinza kukola akalulu mu Buganda nga muzzukulu wange sinaba kumulabako wano ebintu bino bibye antumidde abaka ngenda okubatunuulira neŋŋamba nti ti bandowooza nti naakava ku mabeere nabugamba nti yabatumye ti genda omugambe ti bwali batasituse kujja wano ne tulabagana maaso ku maaso ng'ayita mu mmwe temujja kunda ogenda omugambe nti ogwo mulimu tajja kugukola kaakati bali abaalyanga essente z'abantu ti Naduli yakolerera Itongwa kubanga olwakubanja njagala Buganda ne federo nga bali bamuwadde n'emmotoka yakamunye bweti ngaga nti nzija ngegisimbawo obulenzi awo ku Shell olinajja temugaa nti omutaka wona atuuse wano neyagambye tijangu mwogerereko wano ku petrol station nempita mu katole kawo obulenzi neŋŋenda wali nga nti bukya tubagamba nti Naduli ayina abayeekera mujje nga tebatemya kuba poliisi bonna tubaba tuli awo ng'emmotoka bagyebunguludde olimu omutaka naawe nange olina bayeekera kale nomukama wange poliisi agamba mala kubaza oti njagala tugamba tugendeko wali ku poliisi tumale okutegeragana tugende nga tugenda kyababuuza nti abange ndi mukwate ndi kiki tya wano mulina essimu tiye mumpe nkubire ku Jeno muntu ng'akubira mugisa nti wange ndi wano w'obulenzi ndi ku mirimu gya president naye ate baba n'abapoliisi bampambye lwakubanga bambala ate nange ndi muyeekera mumpe munange ati mwami Naduli temulina musango bali abaana oli kasita bamanya nti bayogerezeganyuza n'abamagye abaali bapipira wano badduka emisinde
tebaddayo kulabikako bayita mu buyisi obiraba ebyo si bipya tuba tuliddemu sente nyingi. So olw'okuba gwe ovaayo n'oyogera kaati kibaleetera okulowooza nti olabika anti obeera aduuyi kubanga olinnya mu pulaani yaabo olugendo kati Museveni lwatambula gy'alaza Uganda ye yagimanyi tagibulirako mulala gwagamba kati kisubi nkolera omulimu guno weguti nga mulala kubadde kutegeddeyo oli munnamawulire oteera ebintu bino okusobola okubisenga kiro nga weetikka eggugu ogenda okutuuka eri ng'otandika kusosoma musaayi likumenya ekifuba arogamba ogamba banna abakoba bawala kirala nti babatisse gw'ogenda kukolera kifo kyo kya bwaminisita naye famire yo ogisse naawe mayanja bw'obanga toli mayanja omugerengetanya ebyo byogenda okukola okyali mubuko ojja kuzaala abaana naye obukyawe obugenda kusigala ewaffe Buganda tebuvaawo gwe byonna byenkunyonjodde byaleero byemabega. So n'okunkuludinga ng'ogamba nti bwe nakubyomulanga nti mukama wange president mbadde nsaba ogambe ku baana bo bano n'okusingira ddala gashumba ono yakoze connivance nga yafukuutirira bano aba CID ekibuli batulugunywa omwana wange naye naawe ejjukira nti wazaala twalwana ffenna naye mutabani wo wuuyo omukwasizza maje naye ate owange musomesezza looya tolnabo kumuwa mulimu onfuna omusindikidde bano abavandime bamutulugunye tulituusa ddi nga tufa era nawe ne mugamba nti owange gwe muhezi tubadde ffenna gwe siyo wange embereberye mu nkambi yaffe ey'emugogo commanding officer onfuna mu nsiko biibyo gwe nannyini poliisi tegeeza ku bapoliisi abo baleme kukozesa bintu bya kivwandulo ebyo kakati gavumenti mugimu egamugane Museveni emuvudde mu ngalo efuuse y'abaana abo kutulugunya abantu gwe tokimanyi nti n'olukiiko lw'amawanga amagatte luyinza okugamba ne baga nti abaddukanya gavumenti ya Uganda basooke baddeko ebbali okutulugunya abantu n'okubabonyabonya kuyitidde atrocities ezo zonna ozikubye ebifaananyi oziweereza abatakujeemu weewawaki nkweyanza ku nsonga eyo.